Nze Collins, captain wa Busoga Sports Press Association oba BUSPA, tutegese game eno just to bring mutual understanding oba omukwano wakati w'abakulembeze ab'ekibuga Jinja kwoteekana ffe abanamawulire abasaka ebyemizannyo waneno mu Jinja. That is it anyway. Kikigendererwa kya byonna nenga we expect a fair game from both sides. Amanya gange nze Ndaza Ali, kansala akiikira abantu ab'erubaga ku Southern Division mu Jinja City. Tuze kwetaba mupiira guno olunaku olwaleero wakati w'abakulembeze ba Jinja City n'abanamawulire baffe abasaka amawulire g'ebyemizannyo olunaku olwaleero okwongera okunyuza omukwano wakati w'abanamawulire ne ba councillors n'abakulembeze b'ekibuga ky'Ejjinja. Nga mukyo twagala kunoonya how do we develop ekibuga kyaffe nga tulikolaganira wamu ne bannamawulire n'abantu ba Jinja City okutwaliza wamu. Naam ya Sheikh. Togera kumatia zola tena. Tutebye, tatimbala. Aswara kwa mse. I'm excited. Mandala golo yangu wa Meri Ai bona bafu. Ani agamba chairman asokuteka. Ai bana lero mwena mufunye. Lero mwena. Wewe. Kipa ko the save. Bajaba deba bwana sabu so Kubaya Meri
Ai wala ibana abantu baswaza. Mula. No, nakati on. Yo mani yo mutu baza na deke ko. Yo mutare sen. Oyo. Asa dai mai cika mun gaji. Bai je kola go sa. Kuli ko no uza deke ko kuli ko no basa. Ko nenda wewe. Video tasao yangu waku kumbira kayo kubajamberi oyo mwambu jamberi mujje ai good na masema amani ajatema naye bannaye rero fefe tetuyogera mu kipa mulungi So playing these games with opinion leaders, with fans, with communities. We as in our main aim in all this is to strengthen our relationship with the communities, because at the end of the day we do solution-based journalism. We write stories that transform our communities. So we get off time on weekends and we do a social corporate responsibility of doing sports-related games with our people, so that we can find ways of how we can change our communities, so that we can, launch out ways how best we can, serve our communities.